Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Okubeerwa kwaffe kuli mu linnya lya Mukama Katonda waffe. Eyakola eggulu n'ensi. Amanya n'eddoboozi Nakaggwa Robina Kimuli. Nkwanirizaako nate gwe andaba era ampuliriza ku TV yaffe eno eŋŋanzi eya 3 ABN mu puroguramu yaffe eno ey'enkya ennungi ensulo ey'enkya. Ku makya gano ssaawa 11:30 zennyini. Era gwe azuukuse awamu naffe okoze kyamagezi nnyo nnyini ddala. Ekyamazima otulo tetuyinza kuggwaayo naye twerekereza bwerekereza. Ate obanga waliwo omulabe ku nsi kuno, omulabe waffe asingira ddala okutubeera okumpi gwe mubiri. Omubiri guno senga ogwetegereza, ebisinga okubeera ebyobulabe ebituleetera okubanga tuzikirira obanga tetugenda mu maaso, ate mwana wange bye gusinga okwagala. Omubiri guwoomerwa nnyo otulo ku makya. Ate era bwetegereza ebikyamu ebiyinza okusuula mu kabi, ate mwana wange omubiri bye guwoomerwa. N'olw'ensonga eyo mu kusinza Katonda, mu kumusisinkana, ate engeri enjawulo mulimu okwegaanyisa. Bw'otandika ne Katonda olunaku mwana wange lubeera lutangaavu. Tosigala kyekimu era obeera n'ebirowoozo ebirungi kubanga ekigambo kya Katonda kizimba mu ggwe okugumiikiriza, ate era kikubeerera amagezi n'okutegeera. Bw'ojjukira nti n'ensi eno Mukama Katonda ye yagitonda, ate era naawe oli wuwe, omwetaaga naddala okutandika olunaku. Omwetaaga akawungeezi ng'okomyewo, kubanga n'ekiro si kyekyangu okukiyitamu nga toli na Katonda. Ne bw'obeera n'obukuumi obufaanana butya, Katonda omwetaaga kubanga teri yali awadde bukuumi okusinga Katonda. Siibalwiseeyo era siikulwiseeyo ggwe ampuliriza, tujja kuba twejjukanya ekyokuyiga kyaffe kye twayize enkya y'eggulo nga tetunnaba kutuuka ku kyaleero, kubanga ekyo kye kikola emirandira oba omusingi eri ekyokuyiga eky'olwaleero. Jjo twayize tutya? Jjo twabadde n'omutwe ogwabadde gugamba nti nno tewali kkomo, era twalabye abavumbuzi abatali bamu abavumbula ebyo bye tulabako kaakano oba bye tukozesa, so nga ate era abavumbuzi bakyagenda mu maaso. Era ekyokuyiga kino kyayongedde okutulaga nti nno mu kuweereza, mu kusinza Katonda, mu kukola by'ayagala temuliimu kkomo. Era twakirabye nti nno bwe weewaayo eri Katonda, ye ebikozesebwa abeera nabyo, akozesa gonna gw'ayagala. Bw'otoba mutiiririzi, bw'ototya ne weewaayo nga okimanyi tolina ky'ogenda kuteekamu, wabula Katonda yagenda okukozesa ddala otuuka ku buwanguzi. Era n'olunyiriri kye lwavudde lutugamba nti nno olunyiriri twalusanze mu Bakolinso, ebbaluwa ya Pawulo esooka olunyiriri lw'15, essula y'e15 olunyiriri lw'10 lwalubadde lugamba nti nno naye ekisa kya Katonda, naye olw'ekisa kya Katonda bwendi n'ekisa kye ekyali gye ndi tekyali kya bwereere, naye nakola emirimu mingi okusinga bonna, naye si nze wabula ekisa kya Katonda ekyali nange. Nti Pawulo yadde yakola emirimu mingi, naye Mukama Katonda ye yali amukozesa, era teyeenyumiriza n'akatono ddala mu kukola kwe. Katugende ku kyokuyiga eky'olwaleero, kiriko omutwe ogugamba nti nno okukolera mu ggwe. Katusabe. Kitaffe Ayinza byonna, tukwebaza olw'ekiseera kino ky'osiimye okutuyigiriza ekigambo kyo. Tukusaba Mukama
otubeerera amagezi n'okutegeera nga tuyiga ebigambo bino tusobole okubibeera olw'okusinza n'okuweereza ku lw'obuyinza bwa Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Nyongera okwanirizaako omuwuliriza waffe omulungi wa TV yaffe eno eyasiima okuweereza Katonda eya 3ABN mu puroguramu yaffe eno ensulo ey'enkya. Olunyiriri lwaffe olw'okujjukira tujja kulusanga mu Bafiripi essuula ey'okubiri olunyiriri olw'12 n'olw'13. Bafiripi essuula y'e12, Bafiripi essuula 2 olunyiriri 12 n'olw'13, zombi tugenda zisoma. Agamba atya? Agamba nti nno, kale abaagalwa bange, nga bwe mwawuliranga ennaku zonna, si nga nze lwe mbeerawo lwokka, naye kaakano okusinga ennyo nga siriiwo, mutuukirizenga obulokozi bwammwe bennyini n'okutya n'okukankana, kubanga Katonda yakoza mu mmwe okwagala n'okukola olw'okusiima kwe okulungi. Kanziremu ennyiriri zino omulundi ogwokubiri, wuliriza n'obwegendereza. Agambye nti no, kale abaagalwa bange, nga bwe mwawuliranga ennaku zonna, si nga nze lwe mbeerawo lwokka, naye kaakano okusinga ennyo nga siriiwo, mutuukirizenga obulokozi bwammwe bennyini n'okutya n'okukankana, kubanga Katonda yakoza mu mmwe okwagala n'okukola olw'okusiima kwe okulungi. Era Pawulo ayongera okukkaatiriza nti nno Katonda nga bw'asiima bw'ayinza okutukozesa. Oyinza okuba oyagala okubeera omuyimbi naye nga Katonda asiimye obeere mubuulizi, ate nga bubuulizi okola bulungi nnyo. Owaawo mu kkanisa ffenna tuyimba naye era waliwo abalina ebirabo by'okuyimba. Kaakati ye Katonda y'alaba ate agaba nga bw'asiimye olw'ekyo ky'ayagala okole. Owulidde? Ffenna bwe tunaamala okukola omulimu nga tuwangudde ensi eno ey'ekibi, tujja kubeera ebyo byonna bye twegomba okubeera, kubanga tujja kuba nga tumaze okutuukirizibwa ku ddaala liri. Naye olw'okubanga kati tukyalimu obunafu obw'ekibi, waliwo omu akola ekintu okusinga munne. N'olw'ensonga eyo kitegeeza ki? Nti nno gw'oyinza okuba nga onsinga mu kino ate nga nze nkusinga okukola kino. Embeera ye ey'okusinga Katonda ye yamanyi bw'agiteekawo. Era naawe okiraba n'ogamba kino nkyagala naye ate gundi ansinga mu kino. Byonna Katonda yatukoza olw'ekisa kye, olw'okwagala kwe, ye nga bw'aba alabye, kubanga tuli bitonde bye. Olunyiriri olwo lugambye, era Pawulo ayongedde okutukubiriza bano Abafiripi. Eno bbaluwa yali ya Pawulo gye yawandiika eri Abafiripi. Kitegeeza ki? Nti no yagendangayo okubayigiriza okuzimba ekkanisa, okugirera n'okugikuza n'okugezaako ng'agiteekateeka olw'okusinza Katonda n'omuweereza. Naye waliwo ebiseera by'ataabeerangawo nga abo abavunaanyizibwa okuba nga bakulemberamu bakola ki? Batwala ekitundu ekyo eky'okuyigiriza abantu basobole okuba nga beeyongera okumanya n'okutegeera Katonda. Naye yali agezaako okutegeeza abakkiriza nti nno yadde nga siriiwo, ebigambo bino bye babategeeza mubikwate, mubiwulire. Embeera eyo tugisanga nnyo mu makanisa gaffe, ddala ekkanisa zaffe ezikula so n'ezaabeerawo edda, nti nno omusumba bw'atabeerawo ne wabeerawo omukadde, oyo nno agenda tubuulira biki? Musumba yamanyi okubuulira. Oba wayinza okubeerawo omubuulizi omulungi gwe mulina atera okujja okubakyalira, naye lw'atazze n'ogamba nti
nze kaneegendere ne mu mutika ngende nkole n'ebyange nedda owooluganda ekyo bwe kityo si bwe kigwanidde okukolebwa. Oba ng'omusumba wali oba nga taliiwo, oba abuulira obulungi wali oba nga taliiwo, oyo agenda okubuulira Mukama Katonda gw'aba alonze alina ensonga lwaki amulonze okubategeeza ekigambo mu kiseera ekyo. Gwe ky'oba okola kola ekyo, owulidde. Ayinza okuba nga omukulembeze mu badinkoni oli abadde akola bulungi ne bateekawo omulala n'ogamba nedda tonyooma, Katonda abeera aluŋŋamizza abantu abo ababa balonze omuntu oyo asobole okuba ng'atwala obuweereza mu maaso. Wabula ky'oba olina okukola musabire. Ayinza okuba muto, ayinza okuba munaafu mu kukkiriza, ayinza okuba alina embeera ey'obuntu gy'abadde atambuliramu. Leka kugamba nti ate bano baleetedde ekkanisa okuggwa, kaakati ate bano kkanisa bagitambuliza ku wingi ndala. Nedda, fukamira osabire ensonga eyo, Mukama Katonda asobole okukola ebikulu mu muntu oyo, kubanga twayize eggulo nti nno Mukama Katonda bwe twewaayo okutukozesa ye ebikozesa byonna abirina. Omuntu ajjanga bw'ali, twayize ku bavubi bali abajja nga balina birowoozo bya kuvuba ngege byennyanja. Mukama Katonda yabafuula abavubi b'abantu n'abawa ebikozesa byonna ebyetaagisa. N'olw'ensonga eyo, muganda wange mwannyinaze ampuliriza, saagala onyoome muweereza yenna Mukama Katonda gw'aba asiimye okukozesa. Wano omunnyonnyozi alina bw'atandise ekyokuyiga kino nga agezaako okutuwa ekyokulabirako ky'ettabaaza. Ettabaaza giyite ettaala eyaka. Atulaze nti nno ffenna twetaaga ettaala, naye twagala ettaala eyaka obulungi. Ti nno ettaala bw'eba ezimeera nga ekyamazima tereeta bulungi kwaka kwayo, ettaala eyo eyinza obutakuyamba, eyinza obutakugasiza ddala, kubanga ate eyinza okwongera obuzibu ku maaso go singa eba eyiseewo weeteekwa okubeera. N'olw'ensonga eyo, kiki ekireetera ettaala okuzimeera? Ti nno amanda kitegeeza gaba gakaddiye, owulidde, gaba geetaaga amanda amapya. Y'ensonga lwaki eyinza okuzimira. So nga ate wabeerawo ettaala nga temuli manda. Ettaala bw'eba teriimu manda kitegeeza tegenda kwaka. Eyinza okuba nga si yamanda ng'erimu connection munda, okoleza bukoleza tta, eyo yezimeera kubanga nayo bweggwamu amaanyi ekola embeera eyo. So nga ate era bw'eteyaka teyinza kuyamba. Era kiki omunnyonnyozi bwe yamaze okutuwa ekyo n'atugereza ku mukristaayo ow'olunguba oba omukristaayo w'ekibuguumirize nti nno singa tetuyase musana gwa Kristo ogutulagibwa bulijjo, ekyamazima tetujja kwawukanako na ttabaaza evumbeera oba eteyaka bulungi, nti tusaanye okubeera abaaka, era nga kiki ekyaka mu ffe si kirala wabula Kristo nga yayaka mu ffe, tusobole okuba nga abantu bonna abatutunuulira bamulaba mu bulamu bwaffe, era nga ddala babwegomba n'okukola ebigwanidde nga naffe bwe tukola. Ayongedde okutulaga nti nno omukristaayo ow'amazima bw'akola ekimugwanidde abeera mulamu. N'atulaga nti nno omukristaayo atalina Yesu mu mutima gwe abeera ng'ettabaaza eyo evumbeera. Era n'atulaga nti nno ekyamazima omuntu oyo ayinza okugezaako oba okukola ebikolwa ebirungi. Wali omwana nga abantu abakola ebikolwa ebirungi naye nga taliimu amukozesa, nga Kristo tali mu ye, n'omulaba ng'akola ebikolwa ebirungi. Abantu abamu babeera n'ebigendererwa byabwe. Omuntu ayinza okukolera ekirungi olw'okuba alina kyakwagalako. Omuntu ayinza okukolera ekirungi olw'okuba olina kye wamukolera. Omuntu ayinza okukolera ekirungi nga alina ebigendererwa bye eby'enjawulo. Kaakati embeera eyo ey'okukola obulungi
bwebanga Kristo si yakola mu ggwe oba mu muntu oyo abeera n'ebigendererwa ebyenjawulo. Oyo ddala mu butuufu aba tali mu kkubo ery'obulamu oba Kristo aba takolera mu ye. Omuntu oyo ayinza okuba nga yeegendereza mu byalya ne byanywa asobole okubeera omulamu n'aba nga yeegendereza mu mbeera yonna. Naye Kristo bw'ataba mu ye ebyo byonna aba abikolera bwereere, era omuntu oyo aba talina gy'alaga, era okufuna obulamu obutaggwaawo ekyamazima kiba kirooto mu ye ekitagenda kutuukirira n'akatono. Nti kitegeeza ki? Nti buli kimu tuba tulina okukikolera mu Katonda oba mu Kristo Yesu tutya, nga twewaayo mu kusaba, nga twewaayo mu kufaayo okutambula ng'ekigambo kye bwe kiri. Wano bagezezaako okuggyayo engeri y'okuba nti ebikolwa byaffe tebituweesa butuukirivu, kubanga tulabye omuntu oli akola ebikolwa ebirungi asobole okuba nga naye alabika nti wa Katonda. Ebikolwa byaffe muganda wange mwannyinaze ggwe ampuliriza tebituweesa butuukirivu, owulidde? So nga ate eri mu byawandiikibwa Pawulo atulaga nti nno okukkiriza okutaliiko bikolwa kuba kufu. Kitegeeza ki? Nti nno ekyo ekiri mu mutima kye kiba kyoleka, ekyebweru bye bikolwa. Bw'okola ebikolwa naye ng'ekiri mu mutima kirala, awo obeera kafu. Ate bw'ogamba nti nze nina okukkiriza naye ng'okola birala, neera obeera kafu ddala. Kitegeeza ki? Nti nno okukkiriza n'ebikolwa bitambulira wamu. Ekimu bwe kireka kinne waakyo, kitegeeza nti nno obeera otambulira mu kizikiza, obeera totambulira mu kitangaala. Teba ttabaaza erimu amanda agaaka obulungi, kibeera kizimeera oba ekibuguumirize. Kale n'olw'ensonga eyo bw'obanga osazeewo ddala okutambulira mu musana, bw'oba osazeewo Kristo Yesu okukolera mu ggwe emirimu gy'ayagala, olina okuba nga byombi bituukirira mu bulamu bwo. Katonda yagaba okukkiriza ate era yagaba ebikolwa ebirungi, kubanga kigambo okukkiriza kitegeeza nti no tokola bibyo, wabula wuliriza kyakugamba ky'oba okola. Amakulu nti si ggwe obeera okoze, ye yabeera akoze, kubanga yabeera mu ggwe ng'akuluŋŋamya, ng'akulaga eky'okukola. Kristo bw'atabeera mu ggwe toyinza kukola bibye, ate by'okola tebibeera, by'okola biba bifu ddala, ddala birabika ng'ebiramu. Omulabe Sitaani amanyi okutukozesa ebintu ebifu ng'atulowoozesa nti biramu, naye ggwe era mu mutima obeera owulira nti kifu, kubanga toyinza kulimba mutima gwo, n'era ekiri mu mutima gwo kye kibeera ekituufu, kubanga Katonda akebera mutima mwasinziira okulaba ddala ebikolwa byo bwe biba nga bituufu oba si weewaawo. Akannyonnyola kano akasembayo agezezzaako okututegeeza nti Katonda bw'ayingira mu mutima gwo aguwa amaanyi, agulongoosa n'agutuulamu. Kitegedde? Katonda yakulongoosa n'atuula mu mutima gwo, olwo nno nga yeteekateeka okukozesa, era akolera mu ggwe ng'akyusa obulamu bwo okufuuka eddongoosezo ly'ekisa kye ekitagerwa. Yesu Kristo bw'atuula mu bulamu bwo ng'amaze okulongoosa, akuwa ekisa. Takikuwa naye abeera mu ggwe n'akyoleka mu ggwe, osobole okubeera ekisa eri abalala. Oyo Kristo yabeera yeekolera emirimu gye mu mutima gwo, osobole okuba nga otuukiriza ebyo by'ayagala, si mu maanyi go, si mu buyinza bwo, naye nga obuyinza bw'ekisa kye bwe kiri. Kristo Yesu bwe yali e Gesusemani ng'akyali mu mubiri guno ogw'obuntu, ekyamazima embeera yamukaluubirira, era n'asaba Mukama Katonda nti nno Kitange
oba kiyinzika ekikompe kikole ki kinzigibweko naye singa bwe njagala naye nga ggwe bw'oyagala. Nti nno kitegeeza ki? Nti nno yadde oyinza okuba oyagala nnyo ekintu naye Katonda wabanga si bw'ateesa, kkiriza enteekateeka ya Katonda nga bw'eri. Ensonga lwaki bwe tusaba kitugwanidde okuwunzika n'ebigambo bino nti singa bwe njagala naye kikolebwe nga Mukama Katonda bw'osiima era bw'oyagala. Nga tweyongera okuyiga Katonda oyo atuula mu ggulu, alitukyusa n'atuteekateeka olw'obulamu obutaggwaawo. Yesu bw'atabeera mu mutima, obulamu obutaggwaawo ebbanga lyonna bulibeera kirooto. Yesu ng'ali mu mutima awa okukkiriza obulamu. Mukama Katonda bwe tumuganya n'atuula mu mutima gwaffe, mpola mpola agenda atukyusa, mpola mpola mpola, gwe tomanya era nga bw'otomanya ng'okula. Okuva mu buto bwo okuze okutuuka awo w'oli. Naye osobola okumbuulira nti nno olunaku luno neeyongerako kyenkana kino? Eyo katuveeyo. Oyinza okusiga oba kijanjaalo oba kinyeebwa oba kitooke, naye ne bw'osula ng'okitaddeko amaaso bw'oti osobola okukiraba nga kikula. Kale eyo katuveeyo kubanga ebyo bibeera bweru. Oyinza okuba nga olina omwana wo osula naye mu buliri muwere omuyonsa, bw'osula naye bw'okola ki, okuva lwamuzaala paka lwatuuka oba okutuula, osobola okumulaba ng'akula. Kale n'okukyusibwa kwaffe oba n'okukula kwaffe mu kukkiriza bwe kutyo bwe kubeera. Tomanya bw'okula naye weesanga okuze. Eyali avuma nga tokyavuma, eyali ayomba ng'ebyo bikuwunyira ziizi, eyali ayambala obumpi ng'owulira buli lw'obwambala owulira omutima gukulumiza, naye Mukristaayo ate ako mulokole yiyi wano ng'owulira toteredde naye nga luli tewaalingawo kikulumiriza. Kitegeeza okuza okuva mu ddaala liri ate era okutuuka mu ddaala eddala. N'olw'ensonga eyo muganda wange mwannyinaze andaba era ampuliriza, kitegeeza ki? Nti nno kitegeeza kukwasa Katonda mutima gwe yatuwa tugumuddize, agufuga akoleremu emirimu gye, tusobole okubeera abalamu mu kukkiriza. Ogwo nno gwe mutwe gwaffe ogwabadde gutegeeza nti nno okukolera mu ggwe. Katonda muganye akolere mu ggwe, ojja kulaba ebikulu, tojja kusigala kye kimu era ojja kuwulira nga mu butuufu olina okuwummula mu mmeeme yo era ng'olina obulamu ddala ate era n'essuubi ery'obulamu obutaggwaawo. Awamu n'ebigambo ebyo tujja kwewombeeka tuweeyo okusaba. Omwagalwa waffe Mukama Katonda ayinza byonna, tukoze bulungi nnyo nnyini ddala bw'oganyiza ekigambo kyo okuba nga kituula mu mmeeme zaffe. Bye twolekedde enki eno gy'emitawaana gy'ensi, naye totuleka ffekka kubanga era nga bwe watuzizza engulu okuba ng'otuyigiriza ekigambo kyo. Mukama tukulemberemu neera, tukyakwetaaga mu bye tugenda okukola byonna, tusobole okuba nga tulaba omukisa oguva gy'oli. Tujjukize ekigambo kyo era kibeere ettabaaza eri obulamu bwaffe olw'obuwanguzi bwe twetaaga okutuukako. Kwe kusaba kwaffe amu n'okwebaza nga tuyita mu linnya eddungi erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.